Idi Aduha mu byafaayo by'obusiraamu ye Idi enkulu ng'era wano abasiraamu basaddaaka ebisolo nga bajjukirwa ekikola kya jjajja Ibrahim mwe yali agenda okusaddaakira omwana we wabula Katonda n'amusasira n'amuwa endiga. Abawankuluku ku livestock nga beegattiddwako abantu okuva mu ggwanga lya Butuluuki basaze ente zisoba mu 500 nga bajaguza Idi Aduha. Kulira ekibiina ky'abannansi ba Butuluuki Volcan Sayinkaha buli mwaka bazze basala ebisolo ku Idi eno okumala emyaka egiwera ng'era tebagenda kulekeraawo. Every year they give their proxies to members of Turkiye Diyanet Foundation and members of Turkiye Diyanet Foundation. Buli mwaka Abatuluuki okuva mu Diyanet Foundation bajaguza olunaku lw'okusala ebisolo nga bagabira abaavu ennyama naddala abasiraamu okwetooloola ensi yonna. Because Turkish people want to share these, want to celebrate this feast of sacrifice. Akuliddemu okusala Ismail Mayanja Kinobe asiimye abantu ba Butuluuki olw'omutima omugabi era naye n'asuubiza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abaweereddwa obw'okugaba ennyama eno okumala ennaku 3. Wano e Rufula tugenda kusalawo ente nga 5, 5,000. Abakulu abo bagenda bigabira abantu era ng'amateeka nabwe gabagira. Bawa amasomero, amalwaliro, amakomera n'abantu kinnoomu n'emizikiti. Gwe mulimu gutuuku wano lwaliro omukulu era bweru kiri bubi nnyo twakasalako ekiseera kino ente nga 10. Ennyama eno egabibwa watali kusosola mu nzikiriza ng'era abantu ssekinnoomu saako n'ebitongole ebyenjawulo bye bigifuna. Abafunye ku nnyama eno basiimye omutima gw'abannansi ba Butuluuki. Tuli basanyufu okulaba nga bakadde baffe bano bazze okutuwa ennyama era tuli basanyufu okulaba nga tugenda giweereza abo begikwatako insha Allahu taala. Ekintu kino kirungi nnyo era naddala kiyambye nnyo abantu abateesobola kwegulira akantu kakulya ku lunaku nga luno olukulu olwa Idi. Twebaza obuweereza bw'abatake bano kubanga bakikola buli mwaka. Ensonga eno ebeerawo buli mwaka. Abantu bava mu njuyi ez'enjawulo mu districts bava e Jinja, Mbale, Mukono ne wano wennyini mu Kampala nga batwala ennyama ne babeera nga nabo basanyukira wamu ku lunaku luno. Tukubiriza abantu bonna oba musiraamu oba si musiraamu ennyama bagende bagikimbe ku mizikiti insha Allahu taala era nga iri baganda bafa batusagidde abateke nabo tubeebaza tuziwana okubeera nga tufuna ku byokulya tubiziza ku kyalo tubeere nga tusobola okubeera nga tubigabanira wamu si basiraamu bokka wabula n'abatali basiraamu banayiba baffe bonna babeere nga baluganyirwa. Omukolo ogw'okusaddaaka gumala ennaku 3 ng'era mu bisolo ebisaddaakibwa mwe muli embuzi, ente, eŋŋamiya, endiga ng'era abasiraamu tubaagaliza Idi ennungi. Basirika Sarah, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.